This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero lwa kusatu. Yes, and this video will be coming to you tonight. Saa satu ez'ekiro nga tukutuuseeko. Ku show yaffe ey'okumakya tubadde twogera ku Busiro East. Omusajja Masias Walukagga yavuddeyo stamp n'agikooneramu Magoola. Nanga nti gwagenda okuwagira. So Busiro East ekyali awo tetunnamanya akalulu ani akatwala. Segona mwali, Haji Kiyimba mwali, Magoola mwali. Olunaku olwaleero ndina omukulu nga naye ali mu kalulu ako. Sebo tusanyusa okulaba. Ugamba otya? Gigenda gitya? Gitambula. Gitambula sebo. Gitambula. Soko obuze ku bantu abatula n'atuuliriza obeyanjulire n'obeyanjulira. Sebo webale nnyo omukisa guno. Yes sebo. Erinnya nze Kalungi Masmus. Kalungi Masmus. Ndi musajja munnamateeka. Na nkola emirimu gyange ne Honorable Elias Nalukoola era bwe twasoma sebo. Kola ne Elias mulo farm ye. Mulo farm. Nalukoola inalo farm bulijjo. Yes sebo. Bagiyita batya? Nalukoola and Company Advocates. Nalukoola and Company Advocates. Yes sebo. Nze bulijjo ndowooza jjabuzi mbadde simaye. Era nawulira nti ekyokukola lo farm w'okolera lo farm obeera ng'oli oba you know? Kasito otuukiriza ebisaanizo ne lo council ngekukiriza Nalukoola wa bulabe nnyo ffe abamulabye eno mu byaffe eno gye tubeera mu kuleekaana ffe tumufudde ow'ebigere. Watabu nnyo ssebo tagambikako. Bambi essebo Kalungi Masmus essebo kanso essebo ali mu kalulu ka Busiro East. Ki ekikuyingiza akalulu ka Busiro East? Ekinyingiza akalulu ka Busiro East oluvannyuma lw'emyaka 15 egibaddemu omukulu waffe Segona. Waliwo ebirumira. Abantu b'e Busiro East tebabadde tebatera kugaba bisanja bisukka 2 oba 1. Era kino wakimaliddeko ng'obukoowu bwe balina n'okwagala face empya ne ideas empya n'essuubi epya kyekindeese okulaba nga nze nsaanidde okubeera MP wa Busiro East. So kyogamba abantu ba Busiro East be bakooye oba Segona gwe bako? Okay. But they are tired or they are tired of the representative Segona? They are tired of the representative Segona. They are tired of the representative. Emyaka 10 emabega emyaka 15 emabega we bamuteekerayo baalaba ng'omulamwa gwe baali baagala yali aguliko. Naye we tutuukidde olwaleero bagenza okulaba nga bwe guba mupiira alinga atandise okuteeba nga zzeeno. Ne eyo constituency before Segona ani yagirimu? Before Segona mwalimu mukyala baali bamuyita Nakawuki, yali mukyala wa Magoola. Magoola ono aliwo? Era ebimu ku issues eziriyo ku ground mukyala wa Nakawuki oyo owayitawo emyaka 2 nga bamaze omulonda n'asala eddiro yayingiranga wa FDC n'asala eddiro n'ayingira NRM. Yali Susan Nakawuki. Nakawuki, exactly. Susan Nakawuki bagamba taata we ye yaliwo ne bamuwa gundi ani? Sebalu. Yes. Sebalu yafa. Nedda sebo akyali mulamu. Constituency nji confuse nze wama nono omwami weeno ono yafa Njuba Njuba yafa. Sebalu yali wa FDC? Nedda Sebalu yali wa NRM. Sebalu si yona ali mu yagenda mu Yala. Akyaliyo. Sebalu tasula wano gundi batugamba asula wano nga mu Kiteezi. Akyaliyo. Wayeye. Akyaliyo mu Yala wa NRM. Naye yawumula kati ne mu Yala yavaayo. Naye gundi oyo omukyala ali atya akalulu yakali atya? Yajja mu weevu ya FDC eya 2016 2011.
naye Susan yali muwala mulungi. She was a beautiful lady. Yali alabika bulungi nga katini bwe kati. Kati bwe yatuuka n'addamu NRM. N'asala. Kati awo Sseggona wajjira. N'ekitegeeza eyo constituency babadde bagaba ekisanja kimu. Babadde bagaba kimu ng'ovaawo. Ekinene nnyo bibiri. Linga constituency kyendala gye mmanyi waliwo constituency egaba ekisanja kimu eriwa ye era naye eri mu Buganda wano ekikuwo kyeki n'ovaayo. So for you believe incumbent talina kyakoze? Incumbent alina kyakoze naye alina naye obunafu bwe nga kirabika ku byakozeeko ate omulala asobola okutambulirawo okutandikirawo. Constituency yaffe eyagala representation ennungi mu parliament era ekyo byebimu ku bintu bye bandabyemu okutwala eddoboozi eryo mu parliament nga liri very clear. Naye ng'oggyeko representation mu parliament ate baagalayo n'omuntu ng'eri abakiikirira naye nga neeno ku ground ababeeramukko balonza b'ennaku zino bamanyi era ebimu ku bye banenya mukulu wange ndowooza alabika alwawo n'okubookyamu. Ye bamwogerako eyo mu mukodo nti ku bukodo kwatudde kakati muye sitakange bamweta kajjansi tamogoka. Kati constituency abantu b'ennaku zino baagala representation naye neno ku ground baagala okifiiringa ng'obabeeramukko. Kati ne bwobeera oyogera bulungi nnyo mu parliament nga bw'omanyi eby'ennaku zino batuuka ekiseera nga balaba oba tobaliimu eno mu community balabanga gwe yabavaako. Actually kati tubatuuseemu nga balabira ddala bo balabanga yabasuula nawo. Ekyokubiri ndowooza ne politics ono wa Nuupu kasita otandika ennyo okuva mu layini naddala eraga loyalty yo eri principle ng'otandika okulabikira mu kifaanani nti kati gw'ogenze bakuyiseemu kati ye politics aliwo nteeka okuba nga oli very straight ku politics wo either oli ne side eri ne NRM oba okyali side eno. Kati awo nawo yafunawo obuzibu kubanga mu biseera bya issue za mpuuga za milioni 5 ze zasinga obutamuzangulwe teyasalawo yalaga nti ate oli mukwano gwange wadde ate nkyawagira wano ekyo ne kitabuka kalolokeyo. Naye challenge gye nnina neyo constituency nga nnene nnyo. Constituency eyo egenda n'ekwata kumpi gi. Yes. Nejja wano n'ekwata ku Wakiso wano Nansana side zaawo. Emmende yewa Mende gye nzaalibwa ssebo. Mende simanyiyo. Eri ku Samuzi eyo wansi. Eyo yonna. Eyo constituency ng'eba nnene. MP w'ovugira ova ekyengera ojja ogw'Emmende. Yes. Constituency nnene era ebimu ku bintu byentunuulidde mu myaka gino 5 bwe mba ngifunye egyeddako kulwanirira issue ya Wakiso City. Wakiso City status bwe tugifuna nkolaganya wamu ne ba MP abalala ab'omu Wakiso ereetawo representation yeeyongerako. Constituency by all means mu Wakiso City bajja kuzongerako. Kyengera ebeefuna era awo ndowooza muganda waffe Mathias agenda okudda mu 2030 njagala omuwa assurance ajja kuba alina Kyengera town council ye nga constituency. Watu yini mitwalo 32 waliwo constituency ezimu nga teziweza n'abalonzi mitwalo 3 oba 4 naye nga ziri represented mu parliament. So ne Wakiso mumyuka naye abasobola okufuna n'ekyemmende ne Wakiso nakyo nekiserako naye tusobola kifunira naddala mu status eyo. Yeetaagako bwetaazi kwongera kuba meeza kubanga bakiteekawo naye tulowooza babadde tebannakiyita olw'ensonga nti era bapimaapimamu ng'abali mu NRM balabanga bayinza obutasobola kiwangula kijjayo ne bagamba nti kabagendaawo. Kati gwe wajjidde mu kibiina ki? Jema Justice Forum. Nina kyesitategeeranga ekigambo Jema ne Justice Forum abbreviation g'otegeera gye bikwataganira kuba tumanyi nnyo okugamba nti Nuupu National Unity Platform, NRM National Registration, naye bw'owulira Justice Forum ne Jema agamba byesangawa wano. Kati Justice Forum kye kibiina ly'erinnya ly'ekibiina
Justice Forum Party. Jema ye ideology bagwe mubala gwayo. Okujema. Si so okujema. Naye abbreviation ya bigambo bitano. Ngejjayo omulamu abatandika party gwe bandi yagadde Uganda etambulireko. Jenga ya justice obwenkanya. Bo balooza nti singa obwenkanya bubeera mu buli kimu. Uganda ejja kutambula bulungi. Economy akajja mu nsawo y'omuntu. Education ne morals ne African unity. Kati ekigambo jema. Kati abantu ekigambo ekyo ne kibanguyira mangu nnyo ne kikwatayo ne batuuka n'okubanga bagiyita jema party. Ndaba ne mugoni neko bululu batekako jema. Batekako jema. Naye nga kiri Justice Forum. Justice, education, economy, morals, African unity. Bana endowooza kati mukifunye. Be munaavaawo nti Kasuku siina byenkola. Mubadde temumanyi jema kyekitegeeza. Mwogera bwogezi wa jema. Pozi gundi ye musajja wammwe. Basaalirwa. Nkulaba gy'olaga. Musanga. Naye kajjansi bulala. Bamuyita basaalirwa sitaka. Musanke ennamboola awo. Bw'oba oyagala emboozi agiina. Naye bw'otuuka n'omugamba nti kati action. Omusajja oyo bannaye. Musaasire president wa party. Anyway. Naye mwagoba musajja wange oba yabaddukako. Kyamundu. Kyamundu mulabako DF. Kyamundu ssebo kyabaawo. Yali azze ng'agenda kwesimbawo ku bwa president wa jema. Oba obululu ne mubwongerayo. Kyamundu yali yeetaaga kugumiikirizaamuko katono. Era namugamba ne mugaa Kyamundu amanyi kyo kyali kituuse. Kuba Kyamundu ye yagenda n'asponsalinga Piraawo ku kitebe awo. Waliwo olumu lwe yatuyita awo Piraawo n'akaabira ku kitebe awo. Kituufu. Ne ngamba Kyamundu. Nanga kati nzija ne mugaa basaalirwa n'ate ekintu. Awulidde ku buwoomi bwakyo. Sirowooza. Naye kye mbagalako jema zezimu ku kibiina ezirina ekitebe kyayo. Simanyi oba mwagulawo oba mupangisaawo. Asebo twagulawo. Batandika ekibiina bakitegeera. Nti obusobozi obupangisa. Prime areas ezeetaaga okubeera mu party office. Nga si kyangu. Banya batandika ekibiina ekyo. Mwami Muhammad Mayanja Kibirige. Essebo nze yanzaalira ddala. Muzeeyiwo essebo. Baba. Omugenzi Haji Hussein Kyanjo. Pozi ne Kyanjo yali wa jema. Era yatikiriza nnyo jema naddala ebbanga lyamala ng'ali mu parliament. Agondi yasinga gyatiikiriza Haji Kibirige. Haji Kibirige njagala Haji Kibirige ampeeyo akantu. Essebo. Koleyo interview. Ngenda kumugamba. Interview tugiyita kante. Njagala we twali tukula nga tumulaba ali ku presidential ballot. Kala atubuulire kyali kitya. Ngina mugamba ssebo ngina mutuusako obubaka ategeka akantu ajje essebo atuweeyo akantu wano. Bwe interview tubuyita kantu essebo tuweeyo akantu essebo. Waliwo abaami abalala nga mwami Alex Ojoko ali ggulu eyo. Waliwo Reverend Santos abo nabo bali ggulu eyo. Batuula wamu. Kibiina si ky'abasiraamu. Nedda ssebo. Era ekyo nakyo tulwanaganye nakyo okumala ebbanga ng'abantu balowooza. Ekibiina ky'abasiraamu. Nedda ssebo. Bonna booyogera basaalirwa Kyanjo, Muhammad Kibirige bonna basiraamu. Kati nkwaddeko ku ba Reverend Santos. Anti kyekyola ntidde nnyo. Alex Ojoko. Gye bali. Era amateeka ga Uganda tekakukkiriza ku registaringa kibiina. Kujyawo nga gamaze okukakasa. Ekibiina kirina national character. Tekirina musingi gwa ddiini gwe kyesigamyeko gwokka. Oba tribe, oba akakundi, oba culture. So, by the time we qualifying registering, baba kakasiza nti omulamwa gwa ddiini zonna tewaliwo kwagwo. Kati Busiro East eno ekirowoozo gw'okijjawa n'oga nti kanneesimbewo. Kati Busiro East mu 2011 Haji Mayanja yali agenda kwesimbawo, agenda kuvuganya ne Sseggona mu kalulu. Ne tutegeka buli kimu nga tugenda kumuwandiisa. Ne ground work agikoze bulungi nnyo, ate yali akyali popular nnyo engeri gye kiri. Ye time ye yali prime. Yali akava kwesimbawo kwa president emabegako nga abantu bamujjukira. Tejjukira mu Busiro mwe tuzaalibwa ffe, Emmende,
mwe tukoze emirimu gyaffe ng'atandise essomero erya Kasule High ewa Kisaawo nga ground agikoze naye ku lunaku olusembayo nga tugenda kwewandiisa Haji Hussein Kyanjo waliwo enteeseganya ezaali zigenda mu maaso ne Buganda bajjukira Mwami Medad yali akola mu Buganda ng'ava Mmengo. Kati Mwami Kanso Mpanga awamu ne Wekitibwa Mulwanyamuli ne Haji Hussein Kyanjo bagamba abantu bano babiri basobola kwesimbawo bonna bankyukakyuka katukoleyo kale ekitandikibwako omwaviire munne teseganya zigenda okuggwa nga Haji Mayanja gwe bagambye yabagenda e Kampala Central. Of course Kampala Central kaali kaweddemu kuba Nsereko yali naye atandika buto ng'ayinamu ku maanyi gaawo 2011. So ekyo ne kiyiika entandikwa Sseggona n'agifuna n'ayingira wamala ogifuna nga wayiseewo emyaka nga 10 ne mugamba Haji Mayanja nti nze ndowooza wali osemberedde okwewandiisa mu kitundu kyaffe kino ekyebusiro kantandikiraawo nsobola okukola ki ng'envuvumo zitandise bannange Sseggona ono ani amuvuganya ningamba naye kakati ffe bwe kuba kusoma tusomye sebo nva mu famire ey'omugenzi omuyita Shyamada Mukasa Emmende oba omanyi ba Kanso Kalule Ahmed ye famire eyo mwe tuva era tumanyikiddwa bulungi nti omusajja yali asomeseza abaana ne Haji Kibirige. So nimutegeeza mu 2020 tinjala kwesimbawo naye awo Sseggona we yawoleza omusango gwa Nuupu oba kibiina oba si kibiina ne bakibalama n'aguwangula bulungi nnyo awo nadda engulu naye bwe tumaliddeko omwaka guno nga tuyingidde mu myaka yange 3 addala ensonga za mpuuga ezo we zaatandikira constituency netandika okufiringira ddala nti yeetaaga omuntu ajja agikiikirire kati nga nze ndaba ntuuse kisooka 2021 nesimbawo ku bwa kansala e Naluvule ku tiketi ya Jeema Musawangula naye nali wakubiri naye abantu baali bamaze okulaba nga mu ba future leaders ababusiro nja kuvuganya so background eyo eya muzeeyi of course ne legacy ya muzeeyi nayo ekoze kinene kubanga wangi nnyo we tugenze ngeri gyabadde consistent nti musajja wankyukakyuka so kiseera kyange ne kibanga kituuse of course kwogatta n'okuba nti ndi musajja munnamateeka ndaba nga byonna byakoze mu parliament ebikuba kubeera kyamaani wa Kosase nga waali kati nsobola okukola obuvunaanyizibwa obwo kayiseza n'emisango osobola ogiwoza n'emisango sebo ngisobola bulungi nnyo. Kati abantu ba Busiro East ogenda bakolera ki abantu baba bensigamu okugamba nti omusajja ono katumuwa akalulu abantu ba Busiro East ekisooka ebimu ku bizibu byabwe balina ebizibu nga ebyekibbataka kibbataka gyekiringa kibbataka mungi waliyo the rural part of the constituency abekibbataka gye basinga okukola ate rural part yesinga obunene kano wabeerawo ne urban naye abakibbataka abo twagala kuteekawo mbeera ebalwanyisa n'okubangula abantu baffe at least ku basics ez'amateeka manyi bw'obeera looya si kirungi nnyo kuteega butezi bantu eri nga bamaze funa bizibu bajje basasule wabula bw'obabuusaamu wano naddala ng'okozeyo ensiisira z'amateeka ku biri basic endagaano ezitandikirwako at least ebyo bwe bityo tulina ekizibu ky'amasannyalaze bizinensi z'abantu tegali consistent gavaako buli kiseera so twagala kulwana nakuba mmeeza kulaba nti at least ekitundu kisenzeemu nnyo abantu Kampala erabika abantu bagikoleramu emisana then ewakiso nebagendayo ekiro ewakiso ekoze kati tulina okubalwanirira tulabe nga bwe ziba transformer nga zitakyalina busobozi kuwanirira twongera ku maanyi ago tulina ekizibu ekyamasomero ga gavumenti abantu baffe abamu naddala batandikirwako tebasobola bulungi kuga access nga parish ezimu tezirina masomero ga gavumenti ate ng'olaba omuntu atandikirwako kikola ki akyetaaga twagala nga bwe nkugambye twagala okuteekawo embeera ebanja Wakiso City eyina byezza mu Busiro East okugeza nkugambye ekya constituency representation eri very unfair twetaaga bagitememu ekyokubiri programu ya PDM eno teri fair bulungi naddala mu miruka egy'ebitundu nga Busiro East
ojja kusanga omulukanga ogw'ekyebando ne Kasenge nga gulina abantu 3,000 n'okudda waggulu. Tulowooza nti tekiri feya okubawa miliyoni 10 abantu 10 sente ze zimu z'owo omuluka oguli eyo mu kyalo ogutaweza n'abantu 10 ng'obawa ki obawa share y'emu. Katulowooza nti proportion yeeyo twagala kusaba kuteekawo mbeera proportion yeeyo ebeere ng'ebeesinga ku namba eri muki mu muluka kibeera kiri feya bubeera bwenkanya okusinga mu modo nti sikuwa miliyoni 10 bantu nga baliwo emitwalo. Yes, baliwo emitwalo 3 obawadde 10 ab'olukumi mu byalo eyo nabo bawadde 10. So embeera eyo then ekirala of course tulina okulwanirira abantu baffe. Waliwo abantu baffe abamu bagobeddwa ngeri gye kigenda kifuuka kibuga abagagga bagenda bagoba abantu awo mu Uganda simanyi abawulira agoba mwagala Uganda eri Busiro East si Nansana. Waliwo kapati akali Nansana naye akasinga naddala akageto constituency kibannange nene nnyo. So basenda abantu baffe bayitirivu nnyo naye ng'obalaba babasendera mu mutima gwakuba nti nno abagagga beddiza ekibuga abatalinaamu babakole ki nabagobe. So basically ezo services eziri social malwaliro masomero masannyalaze kwekolera business zaabwe of course n'ebizibu ebirala ekirina ekizibu ky'amazzi nayo problem mu bantu baffe naye zimu ku solutions of course kubasakira nga tuyita naddala mu NGOs ezigaba amazzi ag'enzizi boreholes okuzibazimbira eyo. Yes sebo. Kati ground yeeri etya ground ennaku zino wasigaddeyo nti ground simbi era njagala kwebaza abantu b'e Busiro East. Batutegedde bulungi ng'aba Minzaani abajjeema naye abayagala Uganda empya ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati message engeri gyebadde consistent okuva bwe twatandika campaign kibanguyidde nnyo ne mu kaseera akakazigizigi nga muganda waffe Walukagga bamugjeemu okulaba nti omuntu ali consistent gwe basobola okuddako gwe basobola okwesiga ye Kalungi Masimusi naddala ab'enkyukakyuka. Era wiki nga 2 emabega mbadde ndisivinga ebibinja n'ebibinja ebyabavubuka abadde bawogera Walukagga. Of course nga bw'omanyire mu generation kati Muzeeyi Magoola musajja ali mu generation ndala kati abavubuka kyogamba musajja mukulu musajja mukulu sebo yatandika okwesimbawo e Busiro East emyaka 25 emabega gaffe tuli mu ssomero nedda sewo myaka 25 tegiba bada basimbawo emirundi 10 gyokka I mean emirundi 2 3 kuva Sseggona bwe yesimbawo n'ogwa Nakawu kitugumubalako era yesimbawo yamuleeta yali mukyala we paka kati ndoza bafunamu issues Nakawu kibwe yatuuka mu parliament ate naafunayo ndowooza omugagga omulala awo n'abuuka naye sebo ground nnungi atambuza bwino buno bannaye yatema sebo nga bw'obimanya ettooke we lisinga obungi gy'olaga. So ground tebadde mbi abantu batwagadde nnyo Kasuku nga message eri very clear Minzaani ne Uganda empya. Kati Walukagga bw'avuddemu kyanguyidde abantu yonna Ekaaliiti Emmende Ekyengera n'Ekyebando yonna n'Essumbwe okubeera nti tubalisivinze nga balaba fa abakola ki bane ani candidate wa NRM eyo yani bamwetaaji Kiyimba. Ekiyimba yaliko Gondye yaliko meya era Haji Kiyimba twagala talina njawulo ne bakandidate balaba envuganya nabo Haji Kiyimba ne Muzeeyi Magoola ekyenjawulo kyenina mu kalulu kano nti musajja mukulu ekitiibwa kye tumuwa ekitiibwa kye ng'omusajja omukulu naye abasajja bano nze nsigadde mu lwokaano luno nga mwenna Busiro azaalibwa mu Busiro akoledde mu Busiro ate alinayo pulaani B. Abasajja bano bo balina pulaani B balina n'ewalala gye bayinza okwesimba. Haji Kiyimba okugeza omulundi oguwedde guli yagenda Rwengo yaddayo Rwengo ewaabwe ne yeesimbawo ne bamuwujja kakati yasazeewo ataatagalako kakati ekyo twewuunya ajjawo amaanyi agamulowoozesa nti mu kyalo ate NRM gyeyina ku buwagizi ate asobola okuvaayo n'addukira mu kibuga wano mu Busiro aw'enkyukakyuka n'alowooza nti waasobola okukola ki okugjawo akalulu. So bonna tuvuganya nabo naye
at least nebaza mukama nti abantu bongedde okutegerera ddala omulamu ogwo nti kalungi masmusi ate sebo n'ekirala ekitundu kino mwemperereza Ssaabasajja Kabaka mbadde muwandiisi ku ggombolola ya Wakiso mu Myuka etwala ekitundutundu ekinene mu Busiro East era awo nawe ensonga ssemasonga eza Buganda ojja zisoosowaza bulungi nnyo naye ate ogambye nti ogenda wagira Kyagulanyi waggulu eno bwekibadde ssebo kubanga Jema teyasimbawo presidential candidate twali mu meeting eyasalawo ya NEC nesalawo nti ngeri gye tutasimbye omuntu kuba president buli muntu mu kitundu kye apime presidential candidate naye ffe tubadde consistent okuva 2021 ne wendesimbawo okubwa kansala ndaka olutonya ka president Kyagulanyi kuba nayo tetwasimbawo. Okay. Ebyo nno bannaye bye biri mu Busiro East. Musajja wange ono Kalungi Masmus Council mumulabiranga ddala akabonero minzaani avudde ku Jema. Justice, Economy, Education, Morals and African Unity. Badde sikamanyi baga nti buli kimu olina kwokiyigirako nene gundi wa Jema Imam Kasozi nalinga nkola naye naŋŋama ye banaye Imam Kasozi nkutumiddeko nnyo ompaayo ddi akantu Imam Kasozi yali musajja wange nga bagende eyo tutukola by the way y'omu ku bantu benkoze nabo actually ndowooza yekka nga ngamba Kasuku nagenze mu nnimiro nakweteddeyo ennaanansi watermeloni naye yaŋŋamba Kasuku be tuba tubakola n'okutaba mutiitiizi kantu ako wakanyumya ne kansise ne bajja bakuba isima amasasi nankubira jangu tukole ne mugamba ekyagudde eno bayitayo ebbanga mukubira nti tukole nanga Kasuku otya nnyo bino tojja bisobola Saja munyevu nnyo ku nsonga ze. Why? Nenga kanindemu. Nenga big up on yourself Imam Kasozi. Salam alaikum. Kasubire nti oli bulungi. Akantu ojja kuddamu okampi. Naye ate era akantu boddamu kampa. In fact ndowooza mutyaba election day tugende ewa Imam Kasozi. Atukutuliremu ye balowooza banaawangula banawangulira wa abanaatwesibako obwesibi okitege then tulabe naye ng'era Imam Kasozi tekikugaana kunteeramu nnaanansi watermelon miyembe noga nti yita wano emawanga otwale ebintu byo it's my man so abantu be Busiro East candidate tuleese Kalungi Masmus twagala kusabira birungi byereere. Amina sebo mpozi ka message akalala. Yes sebo. Onaku lw'eggulo njagala kwebaza abantu be Busiro East oluvannyuma lw'Walukagga muganda waffe okubeera nti yamaze okulangirira nti ajja kubeera mabega wa Magoola. Ndowooza nti abantu be Busiro East balabika Walukagga bakwagala ng'omuntu individually. Olwa rekodiyo etaliko kubusabusa consistency gy'obadde nayo ne mu music wo kwegamba ng'olaga nti eyo line gy'okola ki gy'oliko naye okusinza ku reaction eriwo kirabika nga ate ekyokubalabira substitute nga Muzeeyi Magoola ate kirabika nga kyo tebakoze eki tebamwagadde era njagala kubanga yakikoze nga kiri personal yerowoozezaako nnyo ng'omuntu mu decision eyo ey'okuwagirani naye ekifaananyi ekigazi ekya Busiro n'abantu b'e Busiro omuntu gwe bandiyagadde okubeera nga ababeeramu ndowooza nti nno ekifaananyi ekyo teyakitunuulidde naye tuwa respect decision ye wadde nga tetukkaanya nayo n'abantu b'e Busiro bonna okuva ekyengero okutuuka e Wakiso n'ekyebando n'essumbwe n'emmende ne Naluvule balowooza nti Kalungi Masmusi bamutuddeko amaaso ng'owenkyukakyuka olaba minzaani tiikinga wolaba Mburera kuba president ng'otiikinga president Kyagulanyi. So kati ndeko gwokusinzira ku intero gy'oyina yesebo okuva e Busiro East yesebo Magoola tebamusiimye tebamusiimye sebo kubanga abaddewo ebbanga naye nga leero bw'ajja nga independent lulinga ajja nga wa kibiina kirala lulinga ajja nga wa kibiina kirala abantu b'e Busiro East ne rekodi yaabwe
ne ba independent bano tebatera kuba beesiga. Record yabwe yonna ey'okulonda mu Busiro East ebadde eraga nti omuntu alina ekibiina bamudipendingako nnyo n'okumwesiga okusinga independent. Record ya Busiro East yonna terinamu independent yenna okuva bwe twatandika olonda. Yes. Soka de sawa yonna twetege kuwerekera kulayira. Mwetege kumperekera kulayira. Kalulu tukanyonyezza bantu batwaniriza nnyo era ndishuwa nnyo nti akawulu kavaayo naye katusabirigane ne isi tugisaba ebeere ya mazima tusobole okufuna obwenkanya naddala mu Wakiso batuyisaamu bubisebo ebintu babireeta leeti obudde ne bugenda abantu baffe ne bagwamu amaanyi naye tukubiriza abantu baffe bakimeyo obukonge besunge January nga 15 so tugenda mu Uganda mpya butereevu January nga 15 essebo kale tweyanza nnyo tweyanzeege oli haji anze sinaba kubeera tonabagenda nenge sawa yonna olumala okulayira ekiddako ng'oyolekera ate kasito ngambye nti okola ne nalokoola manyi nalokoola gwe mpagira ekawempaawo kati naawe ngenda kuwagira e Busiro ekyo kyo banga okimanyi abantu b'e Busiro kalungi musajja bagende ekintu bakikwatemu nabo babeeko ate kye batuderivalingira eno tulabe ate ebintu ebinasobola okgenda mu maaso kale until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wale somwira manyembuto katonda ya chembuto agenda wedi waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna nabufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange